بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ضرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتنزل الله تبارك وتعالى نجنمتنا مجفو أغتني بكينديف tum sawa Allah subhanahu wa ta'ala mishte wace na matendoge a majjofo asibi ngira ne mirembe ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam go tutumira nga kyakusasira je tuli atujje mukizikiza dhulmatil jahiliya إلى النور الإسلام يجتهد على شوف السلام بلغ الرسالة وبكى محمد صلى الله عليه وسلم يتوسى أبو بكر وأدى الأمانة إلى ناتو كنزا نووي سيقوا وبكى محمد صلى الله عليه وسلم تريو كالونجي كوسوبيرا مبيروجي nga akalungi akoonabo okakoze nga yudikhiru aljanna kagenda kuyingiza ejjana okujjako ng'omubaka yekakubulira era teriyo kabi konna omuddu yenna anaaba agudde mu nsobi n'atenyeneza Allah
nga akabyeko kokoze nga yudkhiluka annar kakuyingiza omuliro okujjako ng'omubaka Muhammad sallama yakakubulira n'akakwewaza. Faidhan ahibati abaagalwa kiri gye tuli omubaka yatuleka atunnyonnyodde biki ebigenda okututuusewo Allah nga atusiimye era ereka atunnyonnyodde biki ebigenda okutuusa omuddo ng'akaaba amaziga ng'ezimu ku ayat ezengezezzaako okubeera nga nsoma. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti rubbama yawaddu alladhina kafaru anyumya ku mbeera bwegenda okufaanana ku qiyama wallahi nga omuddu wa anna lahu dhikra omuddu gaakaba gaakomba yejjusa nadama yawman qiyama kujjusa kaaba maziga rabbi rji'uni la'alli a'mal salih Allah munnange nkusaba nzizaayo ngobereyo omubaka nzizaayo nkola ebyo omubaka bye yagamba naye omuddu ono tagenda kuba na chance. Abadde abakafiiri Allah yagamba nti bagenda kwejjusa law kanu muslimin bannange singa naffe tuli basiraamu nga bamaze okulaba Allah tabaraka wa ta'ala alagidde malayika zigende nga zijja abaddu bonna abalina la ilaha illa Allah naye nga basoose mu jahannam olw'obunafu obumu bwe baafuna bo mu ddiini Allah asooka abateekeko mu jahannama ebbanga ly'anaaba ayagadde. Allah agenda ajjamu agenda kuyisa ekiragiro nti mugende mujjemu mu jahannama abantu la ilaha illallah mugende nga mujjemu mu jahannama abantu bonna abalina la ilaha illallah nga tebangattako wamadhalika abadde n'amaas Allah abookyezaamu ebbanga lyayagadde oluvannyuma Allah agenda bajjeewo olwa la ilaha illallah gye baali balina entuufu etaalimu lubaale etaalimu buganda busoga bonobbi ne kaliki endala zonna ezitulagidde naye nga Allah yagaanye abo si bagamba wabula bagamba balina la ilaha illallah nga mukhlisan min qalbi naye nga balinamuko obunafu mu ddiini oba amazambi mu mbeera ez'enjawulo nabo kityo abantu abo bagenda kugibwa mu jahannama bebeere nga bayingizibwa ejjana. Abaddu abakafiiri bano abatalina la ilaha illallah bagenda kwegomba nti singa twali basiraamu naye nga tekikyagasa babeere mu muliro jahannamu mukhalladan fiha abadan bagoberemu lubeerera na lubeerera. Ne bwekityo ahibati abooluganda abakkiriza amawulire gato gonna agatubulira gye tulaga ne gye tuva ne we tutuuse gonna tulina gajja mu Qur'an. Kibula Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri nabangiriza Qur'an eyo mubeere nga mwebulira nayo. Allah abuuza nti fahal min muddakir abange mwebuliridde nayo gwe Qur'an webulidde nayo kigero ki hatta al'ana tukyali riba naye nga Allah yagaana riba. Omukyala Qur'an yeebuliridde naye kigero kimama w'abaana nga Qur'an yamuziyiza okufuluma mu nju yo nga tabisse ku mutwe naye nakati bw'atyo bwafaanana. Wamadhalika omwami gw'omuwa akasente era ebimu mukyala wo bw'aba yeewaanira ku banne abagamba enviri asiba za mitwalo 15 bo basiba ebiri mu kitundu yeewaanira mu kukola ezambi mu bunene bwalyo ng'ate alitaddemu ssente. Qur'an yamuziyiza abavubuka abange ila mata natrukul maasi bwe tugenda okuleka amazambi nga bw'olaba obwenzi okunywa enjaga nga Qur'an yajjadda netuziyiza. Abooluganda abakkiriza buli omu funangayo akadde n'osomayo peegi ya Qur'an erina obubaka bwegenda okukuwa ng'obubaka obwo teriyo kitonde kyonna kigenda bbukuwa wabula akuwa obubaka obwo Allahu tabaraka wa ta'ala. Tutule tusome Qur'an. Ekibuuzo kino munzikirize nkikozesenga mu misomo gyaffe gyonna egy'enjawulo okwebuuza nga nammwe mbabuuza ansa buli omu asigaze yiye kuba gwe osinga ogimanya. Otuusewo mu kusoma Qur'an bw'oba balabalamu bw'oti olaba otuusewo mu kusoma Qur'an kigero ki wakasomayo ejjuzu mmeka mu buwangaazi bwo. Basahaba beewuunyisa ba Uthman bo baasomanga Qur'an nnamba olunaku ne bagimalako. Ffe leero twebuuza wakasomayo kale juzu amma wakagimalako emirundi emeka mu buwangaazi bwo. La hawla wala quwwata illa billah. Takawaza juzu amma wakagimalako emirundi emeka tebagaye Qur'an nnamba. Gwe maama w'abaana mubuuze mpola mpola tiwange maama kusa juzu amma twakagimalako emirundi emeka gwe naye oluvannyuma mudde ku baana omwana ono Hasani ono Ismaili ono Mubaraka
yakagimalako Qur'an ijuzu amma yakagimalako emirundi emeka bw'aba amanyi yasaruna bwefaanana. Abaganda bakkiriza bannange tugenda kuva ddi mu muzannyo tutule tusome ekitabo kya Allah tabaraka wa taala. Maama wo tokyamulabako yagenda tamanyi kusoma Qur'an. Bakadde baffe bangi bagenze Qur'an tebagimanyi. Maama bataata bagenze bajjajja baffe bagenze basinga abasinga n'abaana babaziise naye nga Qur'an tagiina. Olowooza mukabbuli kikyasanzeeyo. Abazadde tubakoleredde ne tugenda tukuba ebyeyo tubawo obulamu obulungi. Kirungi nnyo era obusiraamu kye busuubira mu mwana yenna omulungi okuba abazadde b'obulamu obusinga okubeera obulungi. Naye Qur'an efaanana etya? Olina abakozi b'omuteera ewaka, waliwo abakozi abamugololera, waliwo abakozi abamukwatako ng'agenda oba atambulamu, ayina omukozi amuvuga, ayina driver amuvuga, ayina bashamba boy abakola ku compound, ayina bano abalala abayana oba abalaalo abamukamira amata naye nti wazissaawo anywe. Naye maama ono wali omuteereddewo omusomesa yenna amuyambako mu kusoma Qur'an. Abange be tuwadde bazadde baffe bingi, omwana bewadde bazadde bo bingi era tajulwa. Era bw'aba anyumye ne bakyala banne abakuze mu myaka nga buli omu anyumya ku baana be akwenyumirizamu okubeera nga mugulya boda boda. Taata wo kwatambulira ayina pikipiki yava ku leva y'akagaali. Taata ono wali omutwaliddewoko ku musomesa wa Qur'an, wali omulowoolerezaako omuteerakoko ku musomesa wa Qur'an. Wabula ffenna shayitaani kyasooka okussa mu bwongo bwaffe, maama akuze, taata akuze, kituufu akuze, naye mu kkulwa kwe kwakuze obuwangazi Allah bwamuwadde abadde ayina ekigero kya Qur'an kyamusuubira, kale at least okuba nga agenze nakyo. Abuluganda bakkiriza enteekateeka ku bazadde tuzikoze era ne zitegeerekeka era ne tubalibwa mu bantu abayisa obulungi bazadde baffe. Maama ono wali oyogeddewokko naye omugaye nti ogenda mumuteerawo ku musomesa, kale ajja n'amusomesa nga yasaruna. Kale oba oliawo Allah tabaraka wa taala amutwalire ku kuwejjesa Qur'an, amutwalire ku kuwejjesa Qur'an. Abange bye bali obimukoledde. Maama w'abaana naye bw'atyo bwafaanana, abaana be batyo bafaanana. Gwe kennyini oba oliawo naawe bwebukyali obuzibu. Emikwano gye tulina ffenna tuwangala tumanyi kusoma Qur'an. Abange mpaka ddi kabbuli yeesembedde. Abagagga Allah baatutte tobalabye. Abadde abakyala abalungi b'ensusu Allah tannabakulagako. Noonya abaalimbibwa n'obulamu bw'edduniya buno ne bayitibwa ba Miss Uganda. La hawla wala quwwata illa billah. Noonya bye bayitako ku ba Miss Uganda 1992 omulabe bwafaanana. Ne baba bamukuweerako ekizimbe omuwase tolina gy'omutwala, naye yalimbibwa n'obulamu bw'edduniya nti ye mukyala asinga obulungi mu Uganda. Noonya ba Miss Uganda 1996, 1995, 1990, 1989, 1988 bwe baali bafaanana era obalabe nakati bwe bafaanana baba nga bakyali balamu. Abuluganda bakkiriza sunna y'edduniya eno kaddiya buli kimu ekigiwangalirako buli kigiwangalirako emyaka emingi kigenda kiruuzinga value. Abange kosa obulamu bwo nga tebunnaba kuluuzinga value, kosa obulamu bwo nga tebunnaba kuluuzinga value. Tuula wansi osome Qur'an, tuula wansi osome Qur'an. Maama w'abaana ono omulaba akuze emyaka mingi, kati ate anaasoma atya Qur'an? Seeka munnange omukyala naawe omulaba naye mu kumuzaalamu olaba akyali. Kyabasawo bakanya kuziyiza nti haji maama w'abaana ono yeetaaga kati ebyokuzaala awo muzeemu. Gwe n'okakasa nti abasawo bano balimba, abasawo bano balimba. Byonna Allah yagaba, Allah ajja musobozesa. Paka nti munnaye maama w'abaana muleke, tajja kusobola kuddamu kuzaala. Omusajja n'awalaze empaka era amaliriza omukyala azadde n'abasawo bennyini ne beewuunya ssebo amaze n'azaala. Amaanyi ago n'obwongo n'obumalirivu bw'okozesa abange ku yasaruna wali obitaddeko obwongo n'amaanyi n'ebirowoozo ne ssente ne yasaruna ogigguse. Maama w'abaana okumukakaka omukaka okakasa nti maama w'abaana ojja kusobola, Allah nkusaba akugumye mute, ojja kusindika omwana osindika. Embeera ezo ezifaanana bwe zityo abange awo wonna tumalirira. Njagadde tugiye oba tukozese ebyokulabirako ebyangu bye tumaliridde era ne tumaliriza nga amagoba tugafunye era ng'essanyu mu butuufu. Omusanga nga omusajja nga yaqtuluhu al-farah, essanyu awulira limutta, essanyu yenna limubuganye olwa achievement gy'afunye. Naye wa Allah subhanahu wa ta'ala kigero kye ekya Qur'an kye twakiivinze kye tugenda nakyo mu buwangazi waffe. Yasaruna ne Qur'an
teriyo kadde wadde chance akobbiigo bisomera mu maaso ga Allah nga tuyimiridde mu maaso ge maaso ga Allah kugenda kuba kwanukula naku mubuulira biwakola mu buwangazi bwe afwan biki biwakola Qur'ani kigero ki wano watereeza wano baawunawo wano wanjogeza bessaayogera embeera efaanana bwetyo tutwale obudde tulongoose Qur'ani yaffe omusomo gwaffe nga bulijjo obulungi obuli mu kusoma Qur'an buli muntu yenna ayagala obulamu obulungi fissanga wakadde oddiŋŋane okusoma ekitabo kya Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala musomo gwaffe ogwaggwa twakona ku aya ezimu ku ayat Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ayogera ku mbeera ya Qur'an nga yeyagissa kakasiza ddala nti mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yessa Qur'an eno n'agamba nti wa inna lahu era mazima ddala yo lahu lahafidhun, nze nnina oggikuuma oba nze ŋŋenda oggikuuma. Allah subhanahu wa ta'ala yeyama okukuuma Qur'an si kitonde obula Qur'an bigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala fi adillatin kathir n'obujulizi obungi obw'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bulawe yagamba nti watammat kalimatu rabbika eyo ka aya tumalira watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. Allah yagamba nti byajjula ebigambo bya Allah sidqan bya mazima wa adila ate byenkanya n'agamba nti la mubaddil tetukyusamu tetwongeramu wadde okukendeeza mu Qur'an innahu huwa as-sami'ul alim. Allah subhanahu wa ta'ala byonna bitukola abiraba era abimanyi. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala nazzala ahsana al-hadith yassa ebigambo emboozi esinga okuba ennungi emboozi esinga okuba ey'obbeeyi ey'omuwendo esinga okubeera eya waggulu esinga okubeera nga ntuufu esinga okubeera nga enyuma. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ahsana al-hadith esinga okubeera ennungi nga la shaqqa tewaliwo kubuusabuusa. Wallahi Qur'an byebigambo ebisinga okubeera ebirungi teriyo kyonna kyonoonya kumanya mu buwangaazi bw'ogendamu mu buwangaazi bw'ovaamu mu buwangaazi bw'olimu oba ilmu yonna duniyawi ey'edduniya oba ey'okwakhira ilmu yonna gy'omanyi byonna Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Qur'an eyo tibyanan likulli shay'in yannyonnyola buli nsonga yonna ekulumya omutwe mweri bwe beekubuze. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bwe beekubuze kale ate gwe genda obuuze bali. Allah subhanahu wa ta'ala beyawa okumanya okusinga Allah ina abaddu beyawa nga Qur'an eno agitegeera okusinga ku banne fenna. Allah subhanahu wa ta'ala ina ekigero kya irimu kyamuwamu nabwe kityo bwetyo Allah Qur'an yeyama okubeera nga agenda gikuuma. Omusomo gwaffe emabegako ne tulaba ezimu ku nkuuma Allah z'akuuma mu kitabo kye ne tugamba nti Allah akuuma Qur'ani ye nga bwe yeyama ogikuuma oba okukuuma ebigambo bino nga abiteeka mu bifuba by'abantu okubeera nga abantu babikuuma oba abantu okubeera nga babikwata mu bifo byabwe. Okukwata Qur'an ne tulaba obulungi obuli mu kukwata Qur'an kuba omuntu asomye Qur'an yagisoma tirawatan n'omuntu agisoma hifidhan abantu bano daraja yaabwe teyinza kubeera yemu oba tebayinza kubeera nga bonna kyekimu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Omuntu ono asoma Qur'an hifidhan ng'agisoma agijja mu mutwe ye ate mwana wattu empeera ze ziba nnyingi nnyo okusinga ez'omuntu asoma nga ajja oba nga atunuddeko. Tuyinza okugamba nti ate nabbi yagamba nti man qara'a omuntu yenna asoma haruf omuntu yenna asoma ennyukuta emu mu kitabo kya Allah n'agamba n'asoma kituufu ono asoma ng'alabyeko bonna bagwa mu ttuluba eryo naye ate ono asoma ng'ajja mu mutwe teyakoma kusoma busomittirawo wabula ebigambo bya Allah n'abiyingiza ne mu kifuba kye. Omuntu ono abeera wabbeeyi n'obujulizi obw'enjawulo obungi obujja mu ahadithi ez'enjawulo sikyembadde njagalamu naye agamu ku wasail agamu ku makubo oba twali tutunulu y'amakubo omuntu yenna ayagala okukwata kitaaba Allahi ta'ala ayagala okukwata ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala twatunira amakubo galinga 3 okugakoonako n'amala getugenda okwongerezaako olunaku luno olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Twagamba omuntu yenna ayagala okukwata Qur'an
omuntu yenna ayagala okukwata Qur'an oba nga tetunnaba kuddayo kukoonako ku makubo ago, abange buli musiraamu yenna twagamba nti walirulunkanye nnyo okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akozesa okubeera nga akuuma ekitabo kye. Abazadde balulunkanye abaana baabwe okubeera ba engineer era abaana bamaliriza be ba architecture b'edduniya eno. Abazadde bangi balulunkanye abaana baabwe okubeera bannansi era omusanga buli omu gwalifayingako emulago. Abazadde balulunkanye abaana baabwe okubeera ba accountant era omusanga alina omulimu ogw'amaanyi mu businesses ez'amaanyi. Ebyo abazadde balulunkanye ne babifuna naye nga byonna biggwera wano ku dunya. Abanga olaba otya omuzadde yenna awuliriza okubeera ng'omwana wo Allah gw'akozesezza oba be bamu ku Allah baakozesa mu dunya muno okubeera ng'akuuma ekitabo kye, abange kya bbeeyi okubeera ng'oli muddu wa Allah, abange kya bbeeyi okubeera nga okozesebwa Allah tabaraka wa ta'ala, abange kya bbeeyi okubeera ng'oli mu abo Allah babeera alonzeemu kuba Qur'an ogikwata. Si buli omuntu yakwata Qur'an wabula Allah subhanahu wa ta'ala abeera akulonze bulonzi ate wafaddalaka n'abeera nga akusukkulumizza ku balala bonna kubanga batono nnyo Allah baakiwa ekyokukwata Qur'an. Buli muzadde yenna walirunkanye okubeera nga mu baana bo mulimu Allah gwakozesezza okubeera ng'akuuma ekitabo kye, abange kya bbeeyi ebya Allah bwe tutuuka mu baana bibeera byakulondamu wabula bwe tudda mu by'edduniya buli omu afunvubira ng'omwana we ayagala abeera ekyo ekirungi mu dduniya. Wempangalira ezimu ku madarasa za Qur'an mu Uganda muno abazadde baleeta abaana abeewuunyisa ye kennyini n'avaamu ekigambo n'aga nti seeka era akiyita nakyana sinze nkiyise wabula omuzadde naga seeka ekyana kino kintawaanyizza nnyo kyali eri ku ssomero y'egundi ne bakigoba nga kibuuka ebikomera, ku ssomero y'egundi ne baddamu ne bamugoba nga atoloka n'agenda mu ndongo, ku ssomero ery'egundi eri baamukwata na mulenzi, egundi eri gye mbadde namututte abadde tasoma naye seeka ekyana kino nsazeewo kankireeteko ko mu Qur'an. La hawla wala quwwata illa billah. Tunuulira how selective parents are. Abazadde bali selective mu baana be basomesa eddiini. Omusirusiru oba kale katugambe omukendeevu w'amagezi kubeera bye batera bayita abasiru. Omukendeevu w'okutegeera kuno gw'ayagala ajja akwate ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala eby'ebbeeyi byo. Omwana afaanana bw'atyo gw'ayagala akome Qur'an mbw'ayagala abeera afizu nga nawe kennyini okakasa obwongo buno buganya. Abalala bo baleeta bawala baabwe naye mwana ono ansobedde asemba nnyo siniya tu yakalisoma emyaka 2 bagambye mbwe eraddemu naye kamujje muleeteko mu Qur'an muno osanga obwongo buno bunaata. Osanga obwongo buno anti omuzadde ye yawulira nti omuntu bw'asoosa Qur'an muntu obwongo buno Allah abuggula. Abazadde abamu era ogenda okulaba omwana akutte juzu 5 6 ayingira mu 10 ng'obwongo Allah abusumuludde n'amukwata n'amuzaayo mu biology. Yali aluubirirwa omwana ono obwongo kweta era omwana ono olumuzza bw'ati mu luzungu kati Allah n'amufomatinga. Qur'an yonna gy'abadde amuteresezza n'agijjamu ng'omuzadde ono yali akwenyakwenya Allah. Omwana we kigenda tekyali kyakwata Qur'an wabula bwongo buno okweggula. Abooluganda bakkiriza tufune okusalawo okutuufu mu kukwatisa abaana Qur'an. Tetunoonya mannya ga dduniya kuno kuyita maama afizu, taata afizu, senga afizu, bano abavubuka kuyita afizu owulire nga oli wa bbeeyi. Abange tululunkanire okubeera nga tuli mu abo Allah subhanahu wa ta'ala baakozesezza abatono ennyo mu dduniya muno okubeera nga akuuma ekitabo kye. Ojja kubeera wa bbeeyi oba obeera wa nkizo era ogenda kubeera ne malayika ez'ebitiibwa ku lunaku lw'enkomerero nga bwe kyajja mu hadith ey'omubaka Muhammad sallama yagamba nti al-mahir omuntu yenna mahir omuntu yenna omukenkufu gwe bayita mahir. Abamanyi ba hadithi bagamba nti nabbi gwe yayogerako mu hadithi eyo ye muntu kakensa ng'omuntu oyo yakwata Qur'an. Omuntu oyo nga yakwata Qur'an nabbi yagamba nti agenda kubeera wamu ne bamalayika ab'ebitiibwa. Omuddo omusanga busanzi ng'anyumyako bunyumya n'abakola mu lubiri ewa kabaka n'awulira ng'azimbye ekyalo kiramba naye kunyumyako bunyumya n'abakola bamisikini abakola abaddu b'omuddo kuba abo si baddu ba Allah abakola mu lubiri baddu ba kabaka naye nga si baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Naye n'anyumyako ko bunyumya nabo kunyumyako n'abambowa n'alabanga wabbeeyo w'ekitalo oba kale tumugaane nti mumbowa akuuma Tagut ng'alaba wabbeeyo w'ekitiibwa okukuuma kabaka
oba okuuma omubaka afwan oba okuuma ono omukulembeze w'eggwanga oba okuuma chairman w'ekyalo oba okuuma member of parliament ng'alaba wabbeeyi lwakuba nti awangaala nabo butya Allah subhanahu wa ta'ala privilege yagenda okuwa nga ogenda kuwangaala oba ogenda kubeera ne malayika ez'ekitiibwa malayika za Allah ez'ekitiibwa Allah ze yagamba nti la ya'suuna Allah ma amarahum ezitajeemerangako Allah okuvira ddala ku bigambo byazo ku bikolwa byazo ku ndaba zaazo tezijeemeranga Allah tabaraka wa ta'ala omuntu yenna n'abakutte Qur'an bw'ati bw'agenda okuwangaala Allah nga gwe gwafudde ezimu ku asset ezimu ku weapons ezimu ku bitonde ezimu ku balwanyi be agamu ku majeege agakuuma ekitabo kye nga gakikutte nga gali ekitabo ekyo kiri mu kifuba kyo nabwe kityo tululunkane abanga okubeera nga oyinako indaka ng'oyinayo ekintu kyonna minan Qur'an kyewakwata mu Qur'an muno nabwe kityo ne tugamba nti agamu ku makubo omuddu ayagala okubeera nga akozesebwa Allah tabaraka wa ta'ala akozese mu kuuma Qur'ani ye rada twagamba nti okusalawo obwennyini bw'okusalawo omuddu ayagala okukwata Qur'an okusalawo kwennyini so olutali lwa kusaagasaaga okusalawo okw'amazima omuntu ayagala okukwata Qur'an si byagezesa mpulira bakwata Qur'an yeesobola naye kandabe omuntu yenna abeera asazeewo okukwata Qur'an aba asaliddewo ddala era alina okumiitinga all costs negatively oba positively mu kukwata Qur'an embeera yonna ejja era abazadde bangi baleeta abaana be mu Qur'an naye ng'alina obulamu bw'ayagala okusanga mu madarasa era gaseeka nze omwana wange njagala mu madarasa muleete nga buli ssaawa alyayo eggi omwana wange muleete njagala madarasa nga abaana banywa nnyo amata era abaana bano njagala muyinayo ko obugaali mu madarasa omuzadde omuyambuzi muyinayo ko obugaali mu madarasa muyinayo ku byesuubo si kibi naye ate waliwo embeera emu nga bwegonde nnyo omwana ono oyinza obutamufunamu kyoyagala mukola ki mujjamu nze seeka omwana wange njagala nga abaana bange mubatwalako ku swimming mubatwaleko ku swimming mubatwaleko ku freedom city at least ku weekend abaana bange bingi ng'omuzadde ono obulamu omwana bwayagala akwatiremu Qur'an nga bonna bwakaserengeto nabwe kityo omuntu abeera asaze okukwata Qur'an mu bwennyini bw'okusalawo alina okubeera nga asobola okumiitinga all hardships eziri mu kukwata Qur'an ne zonna ease eziri mu kukwata Qur'an nabwe kityo obwennyini bw'okusalawo twakyogera ne tugamba nti ikhlaasu nniya n'omuntu okulongoosa enniya kw'okwatira Qur'an ne tugamba nti luzumu taqwa omuntu okuwangalira ennyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala okwekuuma ennyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuddu okubeera nga wangalire mu mbeera yakutya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuddu okubeera nga yeesamba al-maasi okubeera nga yeesamba amazambi kubanga Qur'an bigambo bya Allah la yu'ta al-aas Allah subhanahu wa ta'ala tabiwa muntu mwononefu nawe kityo tulongoose nga naawe olongoosa tewaliye ddala amazambi obwenzi okutuna ku haramu okukwata ku haramu okulya haramu ebyo byonna bizingira wamu omuntu ayagala okukwata Qur'an al-Karim ayagala okukwata Qur'an ey'ekitiibwa netugamba nti ensonga oba leero ekkubo lyaffe eryokuna omuntu ayagala okukwata Qur'an lyayagala oba lyalikutte n'agamba nti omuwandiisi waffe atugamba nti hifdhu al-Qur'an ala sheikh muttaqin omuntu yenna ayagala okukwata Qur'an nagamba nti ala sheikh muttaqin omuntu yenna ayagala okukwata Qur'an ng'oyagala okukwata Qur'an sookera ddala noonya kwata Qur'an ng'ogikwata oba ng'ogisoma okuva ku sheikh muttaqin ye muntu atereeza obulungi okusoma Qur'an nga yamasaringa Qur'an abange i'lamu tuteekedde okubeera nga tumanya abaddu bangi yaqra'u al-Qur'an basoma Qur'an naye nga wallahi kathir minna batono nnyo qalil minna batono nnyo muffe nga yaqra'u al-Qur'an haqqa tilawatihi nga basoma Qur'an mu bwennyini bw'okubeera nga bagisoma wallahi batono nnyo wacyo batono nnyo kino kikugamba out of experience abaddu batono nnyo abasoma Qur'an mu bwennyini bw'okugisoma
mu bwennyini bw'okugisoma abangi kasita tuuye omuddu ng'asoma Qur'an mu ddoboozi eddungi eddoboozi eriwoomesa eddoboozi ffenna tufa ddoboozi naye nga tetunudde ku tajwid ne tahsin omuddu ono asoma Qur'an gw'alina mu kusoma kwe Qur'an abaddu bangi bwe tutwalanga abalungi mu kusoma Qur'an ye muntu asoma supiidi era bwe tubeera mu tarawih tunoonya omuntu asoma ennyo abo balwawo abo ayinza okubeera nga muganda waffe ono okusoma kuno kwasoma nga supiidi si eyawansi ennyo si eyawaggulu ennyo naye ng'ayagala ajjeyo tajwidi ono ne nahawu mu kusoma Qur'an omuntu ono byagala okutuukiriza awo tetwagala kusaalirawo wabula tudduka eri oli awulula buwuluzi alhamdulillahi rabbil alamin yakana buri yakana samidina sirata mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bwe tutyo awo bojja kusaala tarawih owulire ng'ekunyumidde naye omuntu yenna ayagala okunyumira Qur'an olina gisoma ku muntu nga asoma agezaako okuleeta amateeka nga bwe gali mu kusoma Qur'an nabwe kityo ekkubo eryokuna liman arada omuntu yenna ayagala okubeera nga okwata Qur'an omuwandiisi waffe atugambye nti soma Qur'an ng'ogijja ku sheikh omumanyi oba omuwalimu oba omusomesa naye nga mutaqin nga yamastari nga atereeza bulungi okusoma Qur'an mathalan abaddu bangi bwe tubeera tuwuliza Qur'an tulina abasomi be twagala okuwuliza naye abamu ku basheikh wallahi basheikh abasoma Qur'an ng'owulirira ddala asoma Qur'an nga wolaseeka Hudhayfi oyo annahu kana imam yali imam Makka yali imam rather Madina yali imam Madina so kati yali tayalinga obwa imam teyava ku bwa imam tavididdeko ddala wabula takyali imam omukulu yekennyini yasalawo akikwase imam omulala wallahi yeewuunyisa sheikh waffe ono hafidhahullah Allah mukuume era amu obuwangazi bwe busigaddeyo bulungi akkirize n'ebyakoledde mu buwangazi bwe yakawangala ebiso byamusonyiwe amutukumire amuwe n'enkomerero ennungi bwe yali yakawummuza bw'ati obwa imaamu ku muzikiti gw'e Madiina mwana wattu ate mutabani we kati ate yeseeka mutabani we ye imaamu w'e Madiina y'omu ku baimaamu b'e Madiina abakulu omutuufu abange tunuulira ennyumba efaanana bw'etyo gwe bw'ovaawo obanga ovudde ku bwaki kale oba ekyo tukireke kale sheikh Hudhayfi y'omu ku basheikh in fact n'abamanyi abamu aba Qur'an bamuleeta nga ekyasa kino yasinga okusoma Qur'an abamanyi abamu in fact abasinga obungi bennaakawulirako era nga nabo bennyini basomi ba Qur'an bakakasa nti sheikh ono musomi y'omu owabanga si yasinga ali omu ku basinga okusoma Qur'an ku kyasa kyaffe kino naye bw'owulira Qur'an ye ng'asoma peesi mpolampola naye wallahi buli ennyukuta ogiwulira ng'agijja weyina okuva va ku bino ebyaffe eby'okuba ombujjamu yasaruna asoma Qur'an wallahi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuyigiriza okusoma Qur'an ffenna atuyigiriza okusoma Qur'an nga olaba Sheikh Ali Basfar abo bonna basheikh wallahi basoma Qur'an omuntu yenna ayagala okuyigwa oba ayagala okukwata Qur'an buyiza basheikh ng'abo Saad al-Ghamidi bonna abo basheikh balungi mu kusoma Qur'an Minshawi bonna baseeka balungi mu kusoma Qur'an baseeka abafaanana bwe batyo tugezeeko okubeera nga tuwuliriza baseeka abo oba oli awo ba Johani bonna basheikh balungi mu kusoma Qur'an tugezeeko okubeera nga tubawuliriza naye nga nze highly recommendation gwenyinza okurecommandingako mu kusoma Qur'an Sheikh Hudhayfi sheikh oyo abadde imaamu e Madiina ebbanga ddene abantu abaali bagenzeeko umra oba n'abatera okugenda hijja abasooka e Madiina eyo baali bafunyeko chance okusaalira emabega w'omusajja oyo mu butuufu asoma Qur'an n'omulya ng'asaaza wallahi nga toyagala amale ate bwe kyatuuse ku mutabani we ate ne gujja bagira naye bw'asoma Qur'an owulira nga ddagala omutima ali mu gujjanjaba naddala eri oyo omuntu akola tadabbur ku Qur'an nabwe kityo ekkubo eryokuna lyetugambye omuntu ayagala okubeera nga akwata Qur'an yalina okubeera nga akwata alina okubeera nga
maada ayina okubeera ng'asoma Qur'an ng'agijja ku sheekh atereeza obulungi okusoma Qur'an. Mbagambye nti abasomi ba Qur'an bangi, naye abasoma Qur'an mu bunyiri bw'okugisoma abange muli batono. Abasoma Qur'an tuli bangi, naye abasoma Qur'an mu bunyiri bw'okugisoma muli batono nnyo. Nebwekyo tugende tule wansi w'abawalimu tuge okusoma Qur'an. Si buli muntu gw'olaba nti akutte Qur'an bw'ati n'agitunulamu oba n'omulya ng'avaamu ebigambo by'Oluwarabu nti aba asoma Qur'an mu bunyiri bw'okugisoma. Omuddu yenna nga yali atutteko obudde n'agendako mu madarasa n'atuula wansi ku kimeeza, kituyita ekimeeza mu kusoma Qur'an, oba mu madarasa wano wetukaddama nga tugenze mu bawalimu, omuddu oyo n'atwala akadde n'asoma Qur'an, wallahi ogenda okuddamu nga nawe wennyini bwe weewuliriza ng'osobola okwewuliriza nti kati wano wensomye enkoze ensobi olw'abawalimu baffe abalungi betumanyi ababeera batuwuliriza mu kusoma Qur'an. Nebwekyo tugezeeko okutuula wansi w'abalimu abo, abalimu bangi mu Uganda abasomesa Qur'an, abalimu bangi mu Uganda abasomesa Qur'an betuyinza okutuula wansi okusomako amannya nja gababuulira ag'abalimu benaali badde nkolako reference okubeera nga musomako oba okubeera nga tusomako Qur'an bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mbufunze tugende n'ekkubo eryo eribadde eryokuna. Eryasooka twagamba nti obunyiri bw'okusolawo okusoma Qur'an, eryokubiri ne tugamba nti al-ikhlas, n'omuntu yenna ayagala okusoma Qur'an ne tugamba nti ekkubo eryokusatu tubeere nga twesamba oba twesambe amazambi oba okuwangaala nga tuwangaalira ddala tuwangaale nnyo oba tuwangaale nnyo mu mbeera y'okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Ekkubo eryokuna leero lye tugenze nalyo akadde kaweddeyo, nadde njagala gabeera mu makubo nga 3 kuba tukyalinayo amakubo mangi nnyo. Omuwandiisi waffe ono omulungi ge yatuwa ge tuyinza okuyitamu omuddu ayagala okukwata Qur'an. Ekkubo eryokuna atugambye nti okubeera nga okwata Qur'an eno naye ng'ogijja ku sheekh agezaako oba sheekh atereeze ennyo oba asoma obulungi Qur'an bunyini bw'okugisoma. Kyensembeyo ku nsonga eno, Allah subhanahu wa ta'ala yansinkaganyako omuddu omu bamuyita Sheikh Abdul Nasir, omu ku baseeka abalungi ennyo abasalaf abali ku da'atu salafi e Mombasa. Waliwo omuzikisi bagweta Mulango wa Papa. Sheikh ono yeewuunyisa muzibe. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi it was a challenge, yali challenge kunze. Sheikh ono nga muzibe naye nga hamila al-Qur'an, yakwata Qur'an, hafiza al-Qur'an, yakwata Qur'an omusajja ono naye nga talaba. Era bebeera nga bamuleeta okusaaza bajja bamukutte ne bamukwata ne bamutunuza mihrabi gyeri, bwatunulayo bwati ne bamuteeka akazindalo wano ku kifuba ne mugamba nti Sheikh tandika okusaaza, naye nga muzibe. Nanjogeramu k'omu ku batabani be ne mugamba nti Sheikh ono amaaso gaziba bukulu, nanga nti munnange taata wange yazaalibwa talaba, ne Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwaffaqa n'abeera nga yakwata Qur'an. Abanga atenze naawe abalabye firimu, abalabye series, abalabye seasoni, abalabye simanya mizannyo, omusiraamu nga tamanyi kusoma Qur'an oyinza okufuna obudde obugendako mu comedy night. La hawla wala quwwata illa billah. Obawulira simanyi bakaita bakandolindo simanya bwe bityo katembo yafaanana bwatyo. Omusiraamu ng'agenze kusekamu n'asasula emitwalo 3 agenda asekemu nga nabbi yagamba Ibn Abbas radiyallahu anhu namugamba nti nkwewaza kathratu dhahik, nkwewaza okusekaseka ennyo. Yali tamugamba nti toseka wabula yamugamba nti okusekaseka ennyo, namugamba fa inna kathratu dhahik, mazima ddala okusekaseka ennyo tumiitu alqalbi, kutta omutima. Naye ffe leero bwetyo bwe tufaanana. Abange tuule, omuddu ono yali muzibe, yansomesako ku Qur'an nga nakatandika okwejjesa okusoma Qur'an emyaka mingi, naye kyenjagaddemu okubeera nti musajja muzibe naye nga Qur'an yagikwata, ate nga gwe nze naawe tetulinayo wadde twakoma ku Nas, ku Falak ne Ikhlas, kasa twatuukaawo ne tulannama ne tulaba nga Qur'an tugimazeeyo. Abange fissa akadde, maama w'abaana akwateyo ku Qur'an, okwateyo ku Qur'an, abaana bakwateyo ku Qur'an. Maama ali mu kyalo by'omukoledde bingi, emikwano bwe gityo tufisseeyo akadde tutuule tukwate Qur'an bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.